akya firimu eno. Nabagambye nti eno firimu erimu ekyokuyiga kingi ddala. Akalaba akasooka twakalaba ne tulaba akokubiri, akokusatu. Kati twolekedde katundu kafe akokuna mu ddakiika eno nnyini. Nabagambye eno firimu eyigiriza Ensibambi ye firimu kitundu kyaffe ekyokuna. Kati ono yamuwerawo ennamba n'amugamba 07774 n'ezigwamu awo buukamu 3. Jukira musajja wattu akanyako kalungi atandise omusuutasuuta era nga bumanyi omuntu ayinza okuwaana omuntu. Wakulira eri bannange gye wakulira tewali mulogo. Abasezi basooka kusenguka ku kyalo, kati omala osenguka ate gwe nojja ku kyalo. Kati gye walungiyira wonna bannange wanjawulo. Musajja wattu nkugambye munnakyalo boda boda agivugisa maanyi, kati yafunyeyo n'omuntu gwaleetako. Nabagambye Ensibambi ye firimu gye twolekedde eri bye muteri. Awo niko firimu zi Uganda, kale ffe tukikuttemu mu ddakiika eno yennyini. Kati twadde eno ewala sito. Kakati munnange bw'onoomunywa leero n'omumalamu kati enkya ono oli yaki? Kale abo teekanyanya okumpi ne whispers tukutumiddeko nnyo. Kakati gwe munnange oyagala kubeera nga weetabuliza essukaali omumaliwo. Yayina ekyana kye eky'obulenzi. Yeene essimu etuleekaanira yaani? Owange Darin oba ngikwate najja alabe akuba. Ng'essimu erimu maama kakati oli kakati omanyi kyolina okukola mwana wange. Gwe kola bukozi bwoti maliriza pulogulaamu naye bw'ogimaliriza ojja ombuulire ekimukomyeko. Kati kyemukomyeko nkubuulire ekiddako. Maama mulungi mpozi gwe oli otya? Omukazi ono mwanywera caayi atamala sukaali alabika obwongo nabwo bwesera. Jangu osinkane wano ku Game City. Game City jukira Game City kifo kisanyukibwamu era tekigendamu muntu mwavu. Olina kubanga wakolamu si bwe kiri. Kanzije mangu mukwano okusinkane. Ate nno twolwayo munnange nze mutima gwange guba tegukyampampinga guba guku. Mama dirwe yiseemu angambye musange ku Game City otyo. Wuliriza maama amagezi gawo omwana. Genda weebyule toyambala lugoye luwanvu yambala lumpi. Bw'oba yambadde oluwanvu yambala mpale. Owulidde mwana wange bw'omala okwekolako ebidiridde ojja kumbuulira. Kakati bw'otuuka wali mpereza ka message gwenyirira bunyirisi. Kakati bw'omala okumpereza ka message nti mutuuse mu kifo ekyo ebisigalidde ffe tubikwasaganye. Ebiki byagamba okwasaganya maama ono omukazi oyo? Sooka ondeetere ku ssimu yange mwana wange ayina gwatuma essimu. Bucha nyama nsava kale erwawo tukutumiddeko nnyo. Tony VIP bucha tukutumiddeko kalwera wawo. Tony sorry tukutumiddeko nnyo. Wuliriza mama yakubira essimu chairman. Ensolo ku kizigo kweri. N'amugamba ensolo ku kizigo kweri. Kakati gwe ky'oba okola tegeka butegesi basajjabo nze ngenda kutuukako awo. N'amugamba nti gwe tegeka butegesi basajjabo nze ngenda kutuukako awo. Kati akubira chairman w'oku kyalo ategeka abasajja. Basajja ki bategeka? N'amaliriza n'ateekako akamwenyu. Omanyi omuyizi nga yateze oluduula ne lukwata olutuula ayina okusanyukamu ne kajja konna kamwambalidde essebo kasazeewo nkugambye ne kakwata essimu. Bannange bebi nze mbadde sinnakulengera
nagamba waneeno wano ku kifo ekinyirivu kiti bannange oli otya mukwano nze nankwambalidde obuntu obukola waaka jja tugende munnange tulabe embeera bweneetambula. Omanye omukwano kintu kya buli muntu ekyo, era bw'osanga omuntu akwagala ebyaddala n'omutuusa mu kafo ngaako agambira obugambizi bannange bebi kyonkoledde tekikolwa mutiitiizi. Nkugambye wootuuse wano buli kimu kiri malembe okikakasa n'amuyingiza mwe yamuyingiza. Jangu mukwano nkulage ekifo kino ekinyirivu kamala mwe tusobola okumala akadde nga tuli babiri, mwe tusobola okubeera. Olengera akafo kano wano wenkuleese, njagala otule weeyagala mukwano. Omanye okubanga omuyaayi aleese akamaali ssebo ate nze nkwagalira ddala. Tutumirako nnyo mwenna abokaleerwawo mu katale Director Ssegawa wakolera abatumiddeko nnyo mwenna, abatunda ennaanansi, abatunda emiyembe, abatunda ebintu ebyenjawulo, cyungwa. Mwebale nnyo muwagira, mwebale mujjamu maanyi okubanga akyalemedde ku kintu kino ekyokuzannya ebiina Uganda. Kale abagamba tajja kubaswaza, ajja kubeerawo ate mubenga mukwasaganya embeera mu ngeri emu oba endala. N'olw'ensonga eyo tubeebaza nnyo bassebo ne bannyabo. Munnange bebi sooka oyambale muko omanye omuntu okuwaaniriza onyumye n'okusinga nze engeri gy'oli mawayiti bwekambalira ku wayiti kanyuma. Mukwano gwe bannaye, mukwano gwe bannange, nange wenti okwagala era nze kankubuulira ekituufu. Ebigambo by'abakyala batera byogera nga teginnawunya, bwe gimala owunya naati kwegaanirawo nga lumu yambalako. Nze sisobola kunyuma nnyo, nabadde njagadde buleeta oyambalemu mwesajja wattu naye naasinika otulya. Omukwano guno gwagenda wala, era Omuganda agamba omukwano ki? Omukwano muzibe, gusobola okutwala ekiro ku saa 8 ku geeti ya fandi ne bakutwala nga kakaaba. Era ne musajja wattu ekimwambaza ggaga ezo kansooke nzirekewo n'amaaso galabe we bali kafo kakundiivu bugenda amala olaba amaaso kandabe kyenkuleetera. Omukwano bamulowoleza kiki nsobola omumuleetera nga bw'omanyeera nyabo maaso ttaala wanje sooka mpe ku byokunywa ebirungi ebikyasinze mu firiji awo okuwooma. Ate bo bamanyi baagala gwa bbeeyi, bakusimba gwa bbeeyi anti otugambye tukulondere. Bamulondera Siminofu gwe bamulondera ono n'atandika okukwata essimu n'atandika okuyiiya engeri gy'asobola owandiikamu ka message n'agamba kansooke nkayiiye ndabe. Musajja wattu iwaleti yali nywevu mukko n'asooka anyeenya n'agamba kandabe ekirimu oba yalinamu akapapula ke kamu. Laba omuwala waweereza message, aweereza message bw'alabiriza kandabe n'asendinga ensolo ku kizigo kweri. Kati ensolo ku kizigo kweri kyeki? Katulabe firimu. Nabagambye gyawunye dda, osanga gyawunye dda. Omanye omuntu omuyaayayo mukalaba taba mwangu, osobola obba otudde neyaawo naye nga yiya kutema. Kati gwogenda okwejuukiriza nga amaze okutema n'ogamba yigwe mukwano gwange gwakintuusizzaako kino munnange. Tutumiddeko mwenna, tukutumiddeko Lesite, ne tutumirako Masiko Bashel. Oli otya? Kansubire nti oli bulungi, obulamu bugamba ki? Mwena abazannyi b'ebina Uganda tubatumiddeko nnyo. Kati tunulira omuwala ono nkugambye bo bawuyita obalaba atambula yeerinnyako baagala otambuza catwalk. Ebyokunywa bibyo mbireese mukwano bannange weebale nnyo sebo. Musajja wattu naye n'atuula ate okekola ki? Tuli katundu kaffe kakuna akafirimu eno. Akasooka twakalaba, akokubiri ne tukalaba, akokusatu ne tukalaba, kati tuli ku kyakuna. Eno firimu ya butundu era gwajagadde genda ku YouTube yaffe King of Winners Uganda, ojja kubanga
ogyekkaanya kale gayo kasitooteekamu ekyo kyokka nkunyweseeko mukwano ojja kuba owekkanya firimu zaffe mutundu obw'enjawulo ate tugenda baterayo firimu zinnyingi mwena abalabye bina Uganda kale no wemala okunyumira ng'osaba firimu endala tugenda ziteekayo mu bungi ddala ate tugenda ziwoomerwa firimu eziyigiriza firimu ensufu kamala mukwano n'amunywesaako era nga omanyi abaagala basobola okubeera kati kyenjagala okubuuza tuva wano tuddawa uliriza muyaaya abuuza we badda bwe tuva wano tuddawa mukwano tuba tuli awo omuganda agamba mpawo kaaga nga n'omumiro tegunnaba kunywera mu lubuto ogwakenge tulaba bayingi nkwongere mu lusinzi nyongera mu lusinzi naye kumala bebi ejja kumala gwe nnamba emu ku kyalo kuno kati oba otamidde ntudde ewaka twebake andistede omuntu atamidde tabula atatamidde gwe buuza sitivu anywa bumeka asobola okukaliza kuleeti esooka nako eyokubiri egenda okugireeti tuba tuli awo yite eno yite eri kati kyampini ye chairman w'ekyalo abalaba akaso omusajja wattu abali awo nga juunye kati obadde okola kino omwana kati musajja wattu bamunywedde mutwale ate sagala ayogere ekigambo kyonna bw'ekyoba okyogera ku poliisi labagiribwa mutwale ku poliisi teri kwogera tetwagala ayogere ekigambo nakimu kyampini bamumanyi mu kabaala wano wazze atera okunonawo abaziba emisango kagenda kekaabya ne bafuluma kati bannange kati abatuuze badde bagala gwambala bamumanyi tawoneka kyampini mutuule mutubeere entende omuzi w'emisango wetuze okunona ye tumututte ulira abatuuze basigala bamugaye okwomulabaawo musajja muzibu nnyo mbadde manya nnonyi omanyi yakamala ssebo bankubamu ku migga ennaku ezo kati omuntu anyumya emboozi bwe zityo kitegeeza chairman si mwangu musajja atu ne bamuleeta nga bamujimbye gye bamujimbye tuula wansi ate toyogera kigambo kyonna kye tukubuuza kyoddamu uliriza maama kati bannange omulenzi bwe yayonoona abaana ku kyalo katandika okwekaabya kawala kano omwana bebatomonera abaana baffe netumala sente epitiri agenda luzira sina kyendagala kuteesa naye musajja wattu yeewozaako naye nga gyawunye dda banange muli basajja bannange muneegayirireko omukyala ansonyiwe sirika kati kyampini yalina okwogera yina ekyemani w'ekyalo twagala kugoba abavubuka ku kyalo bonna kuno abalinga ggwe abaagala omwana obuto wamma yagambye atya yangambye jabitereeza wadde nga nsoma era naŋŋamba najja kubimpa nanimbalimba nampita mu kafo kali naye omuwala omuyaayo ono mwabalaba akasooka nakokubiri nakokusatu kati tuli kakuna lowooza mumanyi nekekaabyo amaziga agatayiika ag'okwekako obwekasi ensonga zo zisuseewo zisaana kati walala kume sebo chairman yagambirawo kyampini ono kumere kati gyasindikibwa zisenga nali manyi nti asoma sandi mugambyeko ekigambo nagamba nsoma gwe noŋŋamba nti onjagala maama mukambwe musajja wattu yeegayirira eruzira atyayo era ne wobeera gwe eruzira tewagendeka amanya go gwani chairman tayagala mubuzaabuza kyampini tayagala kayuki tekuli linnya ddala kayuki okola mulimu ki nsiiga langi munnange chairman kati omulengera oba awandiika oba tawandiika teyamanyi amubuuza ebibuuzo wayitawo okujja kuno sisita wange gwe mbeera naye yenayita nenzija yandeeta yanzija mukyalo ekanebulemu
nandeeta kano kali wano keekaabya tunuulira firimu. Bw'oba olaba firimu oyiga ki? Kiba kirungi nnyo n'olaba firimu ng'ate olina by'oyiga n'otalaba bulabi kunyumirwa n'obaako ebintu by'oyiga by'osobola otuuza abantu n'obagamba munnange tukolanga ekintu bwe kiti. Kale no firimu eyigiriza ebintu bingi. Firimu ya mbeera ya bulijjo abantu gye tutambuliramu. Defense omumanyi yamwegaanirawo sikulabangako. Yogera tukubuuza sisitaani. Bamukubamu kayogere. Sebo musajja wattu bamukaza bukaza kati. Yogera tukubuuza sisitaani oli awo. Wuliriza chairman agende ku meere Luzira. Bambi chairman tewandintudde ku meere. Wannange gatilisiti. Kankubire sister wange simu banjazike kasimu. Mutegeeze munnange nti mukutte naye n'okumanya tamanyi. Bw'ayogedde ku ky'essimu chairman agambye defense wasobola obbaawo akakisaawo. Kati kakisa ki gweraba firimu? Mani namba ye ndimani sebo. Musajja atu yakwatirawo essimu. Hello sister Jebali. Una sister wangu tendeno wa chairman. Ndiye no wa champion munnange. Bankutte ndiye no. Mwala asoma ne ba. Bansanze n'omuwala ng'asoma ne bankwata siisi. Bagambe yangu wanga tebannantwala ku meere. Saawa yonna bantwala siisi bw'olwayo munnange. Musajja wattu yeegayirira ne bamuwa akasimu n'akubira sisita we. Kati sisita ye mulindi aleme okujja olaba echampini. Asooka n'amukuba egy'okulubuto kibooko ze ŋŋamba. Muli eyo mulukola bikolobero. Wuliriza tunuulira firimu. Twali tuli awo nga siisa atuuse. Atuuse nsukulaba. Akakazi kano kalina gye katunulamu. Ne kamwetegereza kalaba obuzito bwazito wandowooza. Oli otya ye tuli muli muti eyo. Jjukira champini. Ayina engeri gy'abuuzaamu. Ayina kyayiiya. Mr. Chairman munnange. Munnange Mr. Chairman kindeese. Waliwo omuvubuka nkubidde essimu nangamba ali wano. Oyo mwannyinaze munnange Chairman. Wuliriza champion kyayogera Chairman. Emisango gy'ayina. Kibooko zimusaanamu kuba ku mutwe ku lubuto ziyinza obutamala. Kubanga bamukutte n'omuwala ng'ate wa ssomero. Ate maama w'omwana munnange wali kibi nnyo kikazi kyattu bambi kyagala muganda wakyale mutwalibwa ku meere. Ate munnange omukazi abadde agamba omwana ono agende ku meere Luzira abeere eyo. Era mukulaajana ennyo n'agamba nti alina sisita we kuffe katukubira akasimu. Mukazi wattu yeegayirira Chairman. Mbadde nkusaba onnyambe muganda wange balemu mutwala ku meere Luzira. Ebyo tebiri mikono gyange munnange. Ebyo biri mikono gya maama wanki. Kati maama w'omwana oyo tusobola okwogera naye ne tulaba. Kati mukazi wattu yetetegula ebyo byonna. Takimanyi nti omukazi oyo waali atuddawo ne champini. Kati kandabe bagwe osobola okwogera naye ng'okwasaganye tulabe.
kakati tosobola kumpa ku mutwe wange oyo ne twogeramuko katono munange embeera nga tennaba kugira leka tulabe engeri gyetusobola okukikolamu munange mbadde awo baaba musajja wattu yeewozaako gwe toyawula mwana asoma n'atasoma omwana w'abandi omuto omwonoona nga bano gwe bagamba omuto atya n'otutunuza feesi waggulu atunuza wansi mbadde nsaba baaba nkuteekamu sente naye ojjazizza gweddaawo baaba nja kuzikomyawo manyi taata y'omu ne maama munnange babatondeka waneeno baaba nkwegayiridde munnange mbambi baaba mukazi wattu yasaba n'agamba mbadde nsaba njogereko ne maama w'omuwala tulabe engeri gye tusobola okukkaanyaamu mulabe kyampini amagezi gamwesera owuliriza nti omuganda agamba yeesitukidde tanywa nange mugende mulabe ogeremu mulabe oba mutuuka ku nzikiriziganya nabagambye niko films Uganda ku 0704 5556 kale oba nnina nga twogera okukolera ekina Uganda mama saba kusonyiwa ali oluzonyire ki kuba omwana eki yakoze mwana okuza abatolera abaana mama leda sebo ki wuliriza abaana tebawulira mulaba abana mulumba wulira kiki naye lwaki bakola ebikyamu naye wakula abaana lwaki bakola ebikyamu bwe bityo nabagambye tuli katundu kaffe kakuna eno firimu ya butundutundu okimanyi nti omwana wange mbadde muwanga muwa fiizi naye nga azireeta ne bazina muganda wo omwana gwemperedde okumala ebbanga munnange otusonyiwe munnange ekyo sikiwakanye maama naye otusasire tutuuke ku nzikiriziganya era senga toba gwe mbadde mutwala luzira era bw'oteesa obubi eruzira ye agenda mukazi wattu agamba maama olaba otya nembaako kino kyentetenkanya nga ki nenonyayo kasente munnange muganda wange ne bamuta nekiyama nemutereezayo akantu wuliriza ng'okubasonyiwa maama yasabirawo miliyoni 2 eza sente okubanga okubasonyiwa munnange mukwano mu sente nyingi zosabye maama sente nga tetuziwezaamu ezo olaba otya nendeetayo akakadde akakadde tekakola wano akakadde tekakola wano omuto yazizadde emisango owoza akakadde mukazi wattu n'agamba kandeeta akamu ekitundu n'atusooka alowooza kandabe kyamaliwe muwaaka entonotono nenge nensigazaako yabala omanyi omuntu yenna amanyi sente takayana wuliriza okikkiriza nsobola naye waliwo akakwakulizo endagaano tugenda gikola ku sente ezo kuliko n'endagaano nti ennyabo mutowo taddamu okulinana wadde omwana wange wadde omwesembereza kubanga tukooye abantu abatononera abaana tufuba obbaweerera nemwe ne mubwonoona bwonoonyi wamenyera endagaano awo nno awedde kitegeeza agenda luzira munnange tuwulidde tutegedde munnange maama sonyiwa nange ngenda mubuulirirako nabagambye katundu kakuna ke tuliko aka firimu eno nakwata muka banka najjayo omutetembe obukadde 2 entola ka 5 nimba wakatu omanyi omuntu okubanga abala sente labayo akakazi kano kalina engeri gyekatulamu bwe bamukwasa sente laba kye yakola omuntu yenna akwata sente n'olabanga aziteeka mu oda aba teyeetaaga nazibalamu amanya nti ntuufu azikwatamu mu ngalo n'amanya buno omutwalo obanga bwe buti kati kituufu bwe biri buwera
yenna kyala Buulirire. mutowo Mubuulirire. kubanga bw'otamubuulirire tujja kumusiba. Yeesonyiwa abaana baffe. Musajja atumutunulire asabirira Mukama amuyambe. Mukama nyamba giremu okumpunyira. Munnange ne bamaliza n'alaba omukazi ono yamwenya namu n'ateekako kasimayiro ekitegeeza kikutte nange kyeyamaani. Tumaliriza n'omukyala tukikutudde akusonyiye wulira kyeyamaani kyekibuuzo kye yabuuza akusonyiye akutaddeko obukwakulizo. Omwana obutaddamu kwesembereza mwana we Champini gwe tuddamu okukwatira mu nsobi wano ku kyalo gweredege ekitu ekyo okusisinkana ku kyalo mu nsobi yo defense oyo tuddamu okukwatira wonna wonna era akimanyi tumutaddeko. wuliriza twoleka ekitundu kyaffe ekyokutaano lwasembayo amugamba nti bwetuddamu okukwatira mu nsobi ku kitundu kuno tugenda kukugoba ku kyalo. Osenguke ku kyalo kuno era tugenda kubanga todda ku kyalo. Siriddamu kyeyamaani kwerinaanya yadde okwesembereza omwana oyo. Wuliriza Champini omwana oyo toddangamu mwesembereza. Nabagambye twolekera ekitundu kyaffe ekyokutaano mu ddakiika eno nnyini. Niko Films Uganda. Kale gwe yeetaaze firimu eno genda ku YouTube oteekemu King of Winners Uganda kale ojja kuba ogiraba. Firimu eno yawandiikibwa Director Ssegawa John Bosco era bwe bagiteekamu ensimbi zaabwe. Kale firimu eyigiriza era firimu nnungi. Mama Dolo oyo tubenga tumaliriza ensonga omwana ono abenga